Ebikyamya. So temutamiriranga mwenge kubanga mugwo mulimu okwegayaggula, naye mujjulenga omwoyo. Kubanga kyawandiikibwa nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama, buli vviivi lirinfukaamirira na buli lulimi lulyatula Katonda. Kale bwe kityo buli muntu mu ffe alibalirira omuwendo gwe yekka eri Katonda. Kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu, entukuvu, esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. So temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mmanye Katonda by'ayagala. Oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwanga, newaakubadde abakaba, newaakubadde abasinza ebifaananyi, newaakubadde abenzi, newaakubadde abafuuka abakazi, newaakubadde abalya ebisiyaga, newaakubadde ababbi, newaakubadde abeegombi, newaakubadde abatamiivu, newaakubadde abavumi, newaakubadde abanyazi, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Era abamu ku mmwe mwalinga abo, naye mwanaazibwa, naye mwatukuzibwa, naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'Omwoyo gwa Katonda waffe. Byonna birungi gye ndi, naye byonna tebinsaanira. Byonna birungi gye ndi, naye nze sigenda kufugibwanga kyonna kyonna. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abafa ku kibi, naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa, okuwuliranga okwegomba kwagwo, so temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi okubanga eby'okukoza obutali butuukirivu. Naye mwewengayo eri Katonda ng'abalamu abaava mu bafu, n'ebitundu byammwe okubanga eby'okukoza obutuukirivu eri Katonda. Kale omwana bw'alibafuula ab'eddembe, muliba baddembe ddala. Omwenge mukudaazi, ekitamiiza muleekaanyi, era buli akyama olw'ebyo talina magezi. Abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe. Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biri ng'ebyo tewali mateeka. Siwali kukema okubakwata okutali kw'abantu, naye Katonda mwesigwa ataabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza, naye awamu n'okukemebwa era anassangawo n'obuddukiro, mulyoke muyinzenga okugumiikiriza. Kubanga mwagulibwa na muwendo, kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Tonywanga mazzi gokka, naye onywanga ne ku mwenge katono olw'olubuto lwo n'olw'okulwalalwala. Mulyoke mmale ebiro byammwe ebisigaddeyo nga mukyali mu mubiri, si lwa kwegomba kw'abantu, naye olw'ebyo Katonda by'ayagala. Kubanga ebiro ebyayita byayinza okutumala okukola ng'abamawanga bye baagala, n'okutambuliranga mu bwenzi, okwegomba, okwekamirira omwenge, ebinyumu, obutamiivu, n'okusinza ebifaananyi okw'omuzizo. Ebyo bye bibeewuunyisa, kubanga temuddukira wamu nabo mu bukaba obutalabwanga bwe butyo, nga babavuma, abaliwoza ensonga eyo ye yeeteeseteese okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Kubanga enjiri kyeyava ebuulirwa era n'abafu, balyoke basalirwe omusango ng'abantu bwe bali mu mubiri, naye babeere abalamu nga Katonda bw'ali mu mwoyo. Naye enkomero ya byonna eri kumpi, kale mwegenderezenga, mutamiirukukenga olw'okusaba.